Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze otya wasiibye otya? Byonna gy'osinzira okutulaba eno ye Megatron Media era nga tuli wamu ne Noordin Ntege. Gye tukutuusaako program zino ez'enjawulo. Tubadde ku Kooti nno olunaku olwaliro. Yes. Gye ni akaviiri. Nga ndaba ozitereza. Juice wa mango. Yes. Ndi mwezi gwange gw'amazaalibwa. Birthday yatuuka. Ndi mwezi gw'amazaalibwa. Banzala nga 18 December 2000. Abantu batakuwa gundi birabo. Abantu ba Megatron batandika okumpereza ebirabo. Jeni nga bakuwanye mwaka guno. Webale batandika okumpereza ebirabo. Batakuwa birabo mwaka guno. Abagagga ba Jeni. Mpe ku birabo. Enamba weeriawo ya Megatron. Bafuna mmoze bw'ofuna mmoze obanga bafunye ggo baba bafunyenze. Mpe ku birabo bannange. Okoledde bantu nno. Webale. Obeezezza naddala bannaye bambeera Bulaaya. Babeera nga bagamba kajjeni n'abantu bange baŋŋamba. Akuba nina omusajja omu ow'akasuku yaŋŋambye this week agenda kungulira emipiira ngiveeko. Kyekirabo kye yampadde asinziira we UK. Yes. Gye miliyoni zezi? Yes. Yaŋŋambye balamu ssente ne mugamba olowooza tezikukutte akamu ekitundu. Kuba already nabadde ninako ebiri ne mugamba tekakutte n'aŋŋamba it's okay. This week agenda kunteerako. Bannange omwami oyo emipiira gyo gyawedde. Kati abalala bagule ki? Nende bakuwe ssente tetubasalira byantu. Bampe enkalu bambi mumpe ku ssente. Amazaalibwa gawe gasembedde ate jjukira agenda ku travelinga neetaaga ssente eziwera. Yes. Ogenda ku travelinga. Sirira. Ogenda wa? Ngenda South Africa. Abe South I'm going to South Africa. Abe South mulinde Jeni Namukasa. Baninde nga 10 ngenda 16 oba 17 when ova mu Kampala. Birthday already obubaga buli South Africa. Buli South Africa. Kati weetaagako upkeep obwo ne ticket sinagigula ate mbadde leero njagala gendera mu business. Okoye okubeera eno okoye economy webale bannange abamu amba balabikolanga olinya baasi z'abanyankoleezo oli akusumulula soda nemuna n'abayiikira ennyonyi tebayingizaamu soda osanga mbyakunya byamu kyekibakutte waliwo ne yali mu nnyonyi eyo gy'ogendamu ne bamuleeta ebyokulya n'aga nze mbalaba baagala kulya ssente zange nagana sijja ppiri yaayo apaana ne bamuseetinga ne bamugana edda kwata biri ndi beefuulira ngalowooza banamukyajinga nze omwana wagundi nze owengabi embe n'agamba sijja kulya bintu bya nnyonyi nze ssente zange kati buno obusasuza ne bamugana nedda kwebiri ku gundi nti nze nsamba owengabi otya enjala yaluma oli omulala yalimu ne munne nga bwe tuli wano ng'ono yatambula nono tatambula dda n'amugamba ojja kunsasulira eri anti ate wa ngenda kukugulira ebyokulya buli kye baleeta funa buli kye baleeta lyo naye ekirungi ky'ennyonyi ekya bw'obaako ne bwe ziba $10 olya anti bwe bayisaawo mashini ng'olina ekintu kyoyagala ogula bajjako $1 egi endala bazitemya flight ewedde osobola okukyusa kaadi n'osigaza ebbanja mu bbanka n'otalisasula nze nakikolako n'empumuza kaadi ya Equity nagula ebintu mu nnyonyi nalina we nali travelinze nakoze bakambwe mbamanyi kaadi ya Equity nengivaako nali kafulayi Dubai nenshoppinga nengula bupiro nengula biki nengula kabulangiti bo tebagaba bubulangiti so bw'oba ogenze ebyokulya mpuzi nga bagambye babitunda waliwo ennyonyi gye baŋŋambye eddayo yali etunda bitunde naye bwe baba babireesi nga mulimu bino ebya fenna ne mubamu ne bino ng'olina special kyoyagala n'okyegulira ebyemmere ebeera bagibawa buwi abamu babigaana bannayuganda baffe nga balowooza babagenda bakyajinga ssente tono ezo ziba ssente ku tiketi yo oba ozisasulidde bannaye mubuulire ku bantu baffe abatambula mu bagambe nti emmere eno gy'osanga mu naye njagala tiketi saagala yeekonome okoyo ekonome bannaye bakiwulidde namba eyo omwana ono yeetaagamuke ne bw'omuterako asatwagategatte emutwala n'emuzza njikooye South Africa kuva nga 17 oli ndi South Africa kuva nga 17
mpaka nga 24 ab'Jobaga Cape Town gyensookera Pretoria agenda bakuba mutuwa ngenda bakuba mutuwa mwenna bagaga be South Africa munonyeeko nga sinaba Kampala bawandiike ku listings je mbakuba oluseke mukwomu obakuba teriko akaya mbakuba oluseke kaziina kulikayo mu kooti tuvuddeyo kooti bannange eyaleere ono mukulu yogera ne mbuuza agamba kyeyaleere ebadde etya kooti yaleere ebadde nzibu abamu tugimaliddeko bweru bannange ozereetimu nga emitawaana gyagudde dda ku geeti nze nsanze bannamawulire okimanyi bannamawulire babadde bangi ebweru singa bali munda kyeggamba nti ku levo yo n'amaanyi ga jeni wabadde ojja kuyingira naye obuzibu bwe buvudde nti osanze omulyango gwatabuse dda ng'abamawulire beekyayekyaye abantu babulijjo beekyaye naye kati babadde babawa nsonga nze nkugambye bwentuusi omukyala najja okukebera emmotoka bwandabye nangamba Namukasa kyuka bukyusi togenda yingira ne mugamba ate nkoze eki nangamba kyuka bukyusi togenda yingira waliwo omukyala oyo omweru yabadde mukambwe era yandabye nangamba kyusa bukyusa mmotoka yo togenda yingira mbadde ne mukwano gwange ne mukwasa ebisumuluzo ne mugamba noonya parking endabe ngiyiza biganye kati ng'oyiyo bagamba ki bwenfulumya nti ejjukira atugambye emmotoka tegenda yingira ne ngamba ono kwata ebisumuluzo noonya parking tujja kuba tuwuliziganya ku ssimu nenzija ne mugamba ow'ekitiibwa wajjagala kuyingira ndi w'amawulire nangamba leero nedda Namukasa leero togenda yingira ng'akuwa nsonga ki just mbu ali ku order Namukasa tayingira oba abamawulire tebayingira oba abamawulire ffenna tiragi naye nze aŋŋambiddewo Namukasa leero nedda ne mugamba bwe banaava mu kkooti eri bwe bafuluma balooye ebweru tunaakola akantu nangamba nedda munnange ngobeera mateeka ati tomunenya n'akuddamu Namukasa nedda yes aŋŋambiddewo Namukasa leero nedda naye nze sibanenya kuba nabo baba bakola mirimu gyabwe yes baba bagambye tebayingira kale ekyo kyo nkimanyi mu Luswayiri biri binnemye ebirala kila muntu kila nani kye batugamba manyi Oluswayiri manyi jingo yalunjigiriza bije jingo yabyogeranga mu firimu ne tubikwata oda kutoka kwa mukubwa oda evudde waggulu oda from above ne oda tugitereezezza batereezezza tusatiza ensonga kati bwe mumaze kuba naye mubaddewo okusika omuguwa geeti etabuse nakyo obuzibu obubaddewo abannamawulire olumu nabo bakola nnyo obuvuyo mbadde sinnatuuka waliwo bannamawulire abamu balina omusajja gwe bawaayiriza ku geeti be basinze kati awo leeta obuzibu bamuwaayiriza batya mbu babadde bagamba mbu abadde simanyi akwata ssente abantu bayingire kumbe bamuwaayiriza nange simulabyeko ntuuse leeti wentukidde mbisanzeyo lwakubeera nga bw'omanya mbw abadde mu saati ya cekiti abo mbamanya babyogedde ab'amawulire ate mbu Mutebi yabakulembeddemu kati abasoloti bafunye obuzibu kooti egamba era ffenna abagoberera programu zaffe zino olwedde nyinayo programu emabega wali ku YouTube yange ya Noordin Ntege nakutte live naye tojja kulaba ku mulamuzi kuba order yafuluma omulamuzi tomulaga tolaga yes batugamba tolaga side eyo oyina laga eno ojjukira luli kati mbuye Mutebi yagamba ffe tuli b'amawulire nammwe nedda ne bwoba w'amawulire wabawo ekintu kye bagamba nti kino these are do's and don'ts andi kati bo bajjiramu ekyo ffe nedda ani agambayo mbu kati natubye ne kamera yo ku mulyango mbu ne balaga mulamuzi ne babagamba nako bannange mukole muti ne bwe bakola kifu kubanga batugaanirawo nti tetukwata balamuzi ne bagamba ne bayomba nnyo gwe nkwani tusobola n'okubakyusisa emirimu gyammwe nga bagikyusa baani be babawa emirimu ebyogeddwawo mu kkolero saagala bikakasa abantu nabo ne boogera awo kati jjukira babadde ku Soroti TV ng'ate Soroti ebadde ekola bulungi ku musango guno yes naye that indiscipline bagenze okukomawo ku kooti nga kiri kye twagambye order kutoka kwa mukubwa kila muntu kila nani nga kikiri ku geeti ate mbu yabadde atambuza ne propaganda y'olyo musajja propaganda ze luvannyuma kati ejja awo nayingiridde olwo nze njjukira natuuse essaawa 3 nazze okusereetimu luki ntuusa ate nga nkimanyi era n'omulamuzi takeera ssaawa 3
Nsooka mbirawo eddakiika 2 nyinawo omuwala awo mukwano gwange awo ku geeti awo tunyumizaamu eddakiika 2-3 nenkomawo oyo musajja nyini gwe bagamba ajjako abantu bw'abaggyeko ssente nanga mwami Noordin sooka ojje gwe yingira kuba mumanyi nti emateeka goŋŋamba nga goberera bambi bw'aba yoyo gw'oŋŋambi nange era luli yeyanyingiza bambi teyanzigyako wadde 10 yakutulako condition talina jasi yaŋŋamba Namukasa fuluma namugamba afande ndeka ŋŋende bwe twagenda nga mperekera exit nga nze nvuga mpola nga bwangoberera mutatuka naŋŋamba era ekisa nekimukwata nga bakali itsoke genda parking oyingire wekka kakati nze nyingidde ne muga nenyina abakamera bange abankwata emirimu gino olumu nkwata naye mbaako abankolera extras zino naŋŋamba Noordin bw'oba onkuba wano obwama abantu balowooza oba ompa na ssente saagala kulabikanga ampa ssente oŋŋamba ki ne mugamba oyo Megatron Moze yakwata waaka wange bwe mbeerawo mbaako n'omuntu naga ate kati gweoyingidde ate otandise oleeta abalala kale Moze jangu gwokola ebintu bya Noordin nti ye bamuwaayiriza musajja wattu kaakati naye wano nga nnyingira bamuwadde eri directive gye nagambye kira muntu okiyita otya kira muntu kira nani eyange njiyita oda kutoka kwa mukubwa eze eva waggulu solot nedda lwakuba namawulire tetulina discipline bwe baba batugambye nga bwe babagamba temukola live tufollowing ekibatugambye kuba bali balina ensonga lwaki batuganye naye gwe bwewalaze mpaka bagambye totunuza mu mulamuzi ate otunuza mu mulamuzi we bakugaana okuyingira nga muvuma abantu sikyawa n'owokka ono omulenzi akalenzi akavuma mafiina okajjukira kakamwemula twagenda ematugga omulamuzi n'atugamba mba munaakola live mbeetaagamu mwekka nenjogera awo na kilaaka ne batutwala mu kooti nga tetunnatandika musango n'atuweera ebyokugoberera terikwata mulamuzi ye yatuga terikwata mulamuzi kibabe balooya mukwata odiyensi yammwe n'omusibe wammwe yatugamba nanga for security purpose tekikkirizibwa mukwate musibe wammwe ne bana abawolereza amaye abawolereza bo tebatera bagira bayingiramu nnyo olw'ensonga nti bawa facts za side zombi kati omulamuzi ekimuggisaamu nti olw'okuba yasalawo kiri either ekitono oba ekisiba ono olumu side zino zinyiiga ne zigamba katukole obulabe ku mulamuzi gwe wasiba omuntu waffe gwe watago twagira kati kibagamba for their safety and protection totuteekamu kaakati ekyo ne bakitugamba ne tukitegeera era olaye mukwano guddeeshi ekimuguddeko bamugambye taddira ddala bamuddiza ebintu bye ne bamugamba tulina meeting ate bw'amaze n'agenda bugenzi awo bamuganye okukola live mbw abadde akola live sikakasa abadde agikola kuba nze mbadde updates nzirabira kwa Desh abadde ozirabira kwa Desh jjukira ffe twasigadde eri gye babadde bankubidde mbadde manyi bamuwaayiriza abadde alikodi nze mbadde mbiraba ku live esaagala ate muwaako bujulizi muntu waffe nimbaawo bannange kiyiseewo naye nga byebyo saagala kwongerako bingi oli munnamawulire munnaffe tusiinamu bannange kaakati kati ebyo byebibadde ku geeti kati naye ate ne bagattamu n'abalala oyo Naalongo kitone kati ennaku ne bataweereza kabaluwa tayingira kuba yali omu kuba yomba luli ku geeti wiiki 2 ziri emabega Naalongo kitone yayomba yali omu kuba waliwo ebikyalo ebibiri ebyali ku kooti byebasikako biwiivu waliwo oli eyali ew'ekizigo oyo yaliwa yagendera ddala ku kooti era oda kutoka kwa mukubwa yayita
oyo w'ekizigo oyo bamulabira ekizigo bamukwatira alina okuleeta ekizigo bamugamba naye no high court size zino ez'emakindi eno ndala wali amateeka wali security yite mmere bangambye ne sipapa abaddeko emakindi nga ne bakulaba ng'okyamayo yo tebakkirizayo yadde abalwadde olimba guno omwezi nagamba bannayuganda bagoberera ennyo emitimba naddala gino ogwa Noordin Ntege Megatron Media tebavaako kuba tuli mu byamagezi byo omanyi tumaze ebbanga ne tukola abantu baffe bali batategeera nnyo tetubawa deshi kabakoleko bagira bali wa deshi bawemulire eyo abamulire eyo naye nkubuulira ne wasipapa bangambye alabise Sekawumalu tomulengeddeeko Sekawumalu mulabye kooti eri bize ate bonna babasindika January bonna bensipulidde bali abasinga 23 January 16 Sekawumalu yese kukuli yamaze ddogirira ku eri akubire muntu we wankoko empanga ye tebagira anti bamugambe 16 January 16 ate nene Sekawumalu buli alina abayina ekisaba basasire Sekawumalu n'abasabe edduwe musabe nnyaaveeyo bambi Sekawumalu ekkomera limukozeza banna Sekawumalu naye tayogera ebintu bya Sekawumalu bingi ddiini bibuzaabuza naye abantu bandibe abalya kusendeza Sekawumalu mugendeyo kumulaba anti n'obuzibu abantu be bamukukunira tobawuliddemu tetwagala mawulire toyagala mawulire twagala bayamba abo abakazi balaba tubali tugende wa Sekawumalu okwogera naye twali ffenna ekigo twagenda ekigo yes tetwalaba Sekawumalu oyo omukyala yaliko omu oli obadde omweru yabadde mu kiteteeyi ekimpi atali hajati yaliko mu baali balaba Sekawumalu oba twali nayo yes oyo mukazi mujjukira bulungi sife twalaba ku Sekawumalu netumuwaayo ne ku nkalu mu buntu kulilla nga bw'ogamba andi batugamba nze lwaki namuwaayo ku nkalu namanya Sekawumalu ono ekkomera ddyo kituufu bw'osanga omanyi olina lw'obeera mu mbeera gye bayita ey'akazigizigi nga bw'olaba omuntu akumanyi by name ogamba oba mpayo ku tuzi kiringa bw'onoobeera sitaaka mu kkubo oli mu mabiruumu oba oli awo omwana w'okukyala ayitawo n'akulaga nti tebimukwatako n'atambula butambuzi kati oba oli mukyamu oba oli mutuufu naye omuntu yandisose kati ne Sekawumalu kye nakola nawe wamuwaayo nzikira wawandika mu kitabo naye mugende mmuwa naye maama famire y'omusanga yagala gwezza yekka tebagenda funibwa buli tebagala media they are protecting Sekawumalu protecting bagala linnya linnya kiri ba protecting Sekawumalu emisanga egyo gyonna azazibeeramu just balina okukola basabe buyambi nga bagenda musekerera ku kinga ali mukomera bamanye mbu musibe ne kumugambye nse bwe ngenda nga mukomera munnyambanga mbagamba abafamire nti Sekawumalu abantu abagamba dda bamusibye emyezi 6 emabega kati balowooza nti abantu balowooza yagenda Dubai mbu ali Bulaaya ali ku kyeye bangambye abantu bamanyi abamu bali Bulaaya kati mbagaya ali mu kkomera mugenda kuleeta obuzibu eri mu uniform za orange ye Bulaaya famire ya Sekawumalu waba yazza omusango oba teyaguza tetumusalira musango bali babiri ajati ne munne mukkirize amawulire gayingire mu musango gwa Sekawumalu kubanga singa omusango gwa Haji Dini tegubaddeemu bantu wallahi singa akyaliyo nange njogera bubi andi ngambye omukyala nti ozitowa akakaddaka bayinza okusaba $5,000,000 bajja kusaba $5,000,000 ng'abantu boogaana bajja bandi tukwatiddeko ne mugaffe n'obulamu bwe tubeeramu tetwesobola kuyambagana abatuyamba be batuyamba ne tukola ki ne tubaawo gw'olemedde omusibe bakugamba sente za bbeeru ate ogamba tolina ate temwogera alabika ayinza okuba nono hajati ali mu mupango sikitegeera naye alabika famire ye anti oyinza okubaamu naye ng'oyagala omuntu bamusibemu naye baleke ng'ogabe gundi bw'anaamanya ajja mujjayo kati mama Fiina bbeero ya $5,000,000 ziyinza omulema mama Fiina era y'omu ku bankubidde tobaddewo nga nkubira yes tubagamba mama Fiina ayagala bayamba ate bawoza musimanya erinnya lya Seeka linnya kiri okuwuma nga omuntu ali mu nkomi laka buli muntu alina entegeera ye emyezi 6 ate kati bamusindise mu January nga 16 ate nga n'omulamuzi tabaddeewo so nga nze nkubuulirira wano singa Umaru abaddeko abantu abavunaanyizibwa abatali bano baganda be
Lero si 2-3 babadde bajja muleetanga 9 kati tolaba omusango gwa babadde haji bajja kuteekayo balooya babategeerekeka Sheeka Umaru talina na looya bonna mbalabe babasomera talina looya wadde bamugamba Umaru talina wadde fundi Umaru nkugwa talina wadde fundi yadde omubazi amuyamba ate baagala obbayamba ate famire mutukuma linnya lya Sheeka bamugamba Umaru nkugwa present sa ate nga bataputa talina kyamanyi agenda bano aba prison be bamugamba bakugambye kino na kino kati nno ekibi musajja tubwajje si eri egenda ey'ekitalya ali kigo anti ngamba eri gyola yegenda emmotoka eyo y'ekitalya loole ebazaayo bagenda omwo nga basitamye emusitama bamuyimirira naye nga ng'oleka enkuyingo olaba ne mu kkooti bagikuta otuulamu ogirina bagikujja lwaki balowooza osobola okudduka oyina osobola tosobola kudduka ng'olina empingu kikalwa mutomanyi amaanyi ogajja muno then noba odduse osobola n'okulwana so wano oba bwoti oba bwoti so kikalubamukko bakikola batyo ne oba ofunye otaddewo resistance so okwewala omulamu n'atali mwenna so famire ya Sheeka Umar ereka abantu bayambe Sheeka Umar abasobola kuba talina wadde looya talina wadde musajja wattu amuwolereza kati no Sheeka Umar oba sisita be tebamanyi nze nagendayo ne mmulaba yenga yeetegerera Sheeka Umar naŋŋamba nze yaŋŋamba genda onyambe ku internet gamba abantu bansiba kati bano ndowooza bano tayagala babulira kituufu Sheeka yaŋŋamba famire y'ebitundu 9 nabo beegatta ku baamusiba baagala abeereyo kyolaba bwe ndabye bano nga balemezaamu ne mmanya ndowooza be bamu ku bo bayagadde mulaga nti bali naye tuli wamu naawe naye nga balimba tebali naye famire yeegatta ne yamusiba ate nga yaŋŋamba nti yandiba yamusiba Umaru bwe yagamba nti yamusiba yali atereka ebyapa bye ebyemmaali nga bw'ogamba ebyapa bya gundi yanterekera kati mbw alina oba ttaka eyo ng'ogenda mu maaso eyo namayumba mbu ettaka eryo ddene kanoza baalikayanira n'oyo ndowooza oyo n'amanya nti ono omukulu ayagala nnyo obuwano obuwala gendayo olabe ku Sheeka Umar mbu era ye agamba nti gwali mupango era agamba nti lwakuba erinnya lye lyali lyateekebwako embeera ebigambo by'okukabasanya ate abamu abagamba human trafficking abalala bagamba kwegatta simanya rape naye agamba mbu mulimu omupango gw'okumutwalako ettaka bambi sorry era mbu tebaagala aveeyo kubajja kwerwanako bambi ne mmugaa tukoze tutya kati tubadde tuzzeeyo nga njagala muwa mawulire nti nayogeddeko n'abagagga abamu bwe kibanga kubanze bwe yannyonnyola ekyo nemanya bigubanga mupango kubanze ndikujjukira ndi wa Equity for men yes neŋŋamba kati wabaawo ekkobaane kuba omuntu ayinza okuba alina ebikolobero Sheeka Umar abadde alina emisango gye ng'omuntu nga nange sikkiriziganya naye naye omuntu ayinza okukozesa embeera enkadde yo n'agikozesa mu present tugambe nti era yakoze kino bajja bakikkiriza mangu oyo bw'atyo twamumanyiira n'agamba babuuze omuwala oba yali andabyeko ebituufu nati kati famire ye wano yessaawa gy'alina oviirayo n'ebiyingizaamu amawulire ne tulaba kati abafamire abaddala kabe mukyala we baababuulirabuulira ensonga zonga ne babasuubiza mbu omugabo singa kiba kiti bagamba Umar vunda tetukulinaako buzibu vunda kati olaba ddiini ensonga ya Haji eno ono Haji Ali singa tabaddeemu mawulire walla yabadde tagenda kubeera bagambe baabo singa abadde taliimu eno pressure y'amawulire omanyi ne kooti nabo bamanya ekiri eno kubanga omusango gwa Haji gwatukanga munene kati Haji obanga bamuteeka mu high court bamutadde mu nnaku wuuyo kati batandise byakweyimirira omuntu ataliiko babe era ne Honorable Nsereko yakyogera n'agamba yandizzemu akagonja nga gugwa nako Umaru yasookayo Haji webale bamutwalayo nga mu gwa 6 Haji bamutwala mu September
ye tuli mukugoba ku bya bbeero kati omusango gwa haji we tutuuse enkoko bazongere chachu zigejje kubanga olwokuna haji yandiri enkoko ewaka tomanyi naye haji wakuba tuwa tugabane division aba division batandika okubala asooka wa naye aje obuntu bugenda mutta obubaga je bugenda okuba n'obuntu tugenda bumusa njagala mutwalirayo kokome njagala buuza bakomera tuteesamu wano omuntu bw'oba omulonda omulamba tebagukkiriza tumutwalire omukamule maama akomawo bweru nyonta kati alabika yakoowa n'ebyokwegatta omwami oyo tayagala naye abamwesunza obamanyi atya n'abakazi kati abamwesunza obamanyi tonawulira abakazi simanyi nakuzanira abakyala abeesunze haji yessaawa mutandika okunywa ekitiko anti naye twagala banywe ku kitiko banywe ekitiko ekitiko kikola ki twagala haji gwe tugenda omukwasa nga tagenda kalamojja nsulo zennyini ziri ngali kukiira je nindo bawakiira nvaako tuli mu kunyumya bya haji bakyala be tugende muwa kuba omuntu alina ebyanyamu abaana banywe ekitiko ekitiko kikola ebyamagero abaana banywe ekitiko ekitiko kikola ebyamagero nze sikinywangako naye bakirikomendinga buuza nti bagamba kikola ebyamagero kikola mbu ebyamagero abakikozesa so gwe wenna yonna lwaki oteekamu mbo nanti sikikozesangako saagala nnyo recommendinga kintu kyesikozesangako Jenny so gwe okozesa ki nabo bakikozesa tewali oli ku muzuuli nakyo made omwana Namukasa so nze njagala abali mu kutulaba buli kisi yali yeesunze haji enkoko muzongeze chachu kubanga olwokuna tomanyi omukulu olwokuna musaala abasaala n'omulamuzi abasaba musabe anti kyekyo bagamba basaale abaloga baloge buli omu beera mu ddiini lyo n'abaali beepikira haji mukozese ku kitiko ne soda wa kooko naye muno waliwo omuntu bambi ng'ayagala naye nga yennyini wemanyi nti kyobeeramu tekitambula otoddamu kujja sooka otulekemu waliwo omuntu ng'akimanyi bulungi buli musango gwayingiramu tegukutuka ebisiraani bingi nga kibaamu ogaba nenze nyina ebisiraani oba nabaaki kati bw'oba oyagala nnyo haji asooka alinde beera eyo yagalireyo mu mutima gye bali abantu nga be basibye omusango guno buli lwajja oba abagenda okujja ku kooti olwokuna bano abekkeeyo oyo bombo n'olweza n'akambula Genyoloze nze nakulira wajjaji banabe ku bombo olweza n'akambula akosembyeyo akambula tokamanyi sikawuliranga akambula ke kano kabanga kalina obuntu bwa baluuni akaliwa akambula tokamanyi wallahi sikawuliranga kabano obumuli bubanga obwenjagayaga so kabako n'otuntu twa baluuni njakabuuza abasiima ogenze ebwokambula kayambula ebisiraani njagendako ejjimbo tomanyi kambula sikawuliranga bakanaabeko nga bajja ku kooti mweyambula ebisiraani byonna temuleeta ebisiraani ku kooti olwokuna naye naakafuna temukaline wammwe temukasimba akambula kabako akatutubanga tubaaluuni bw'oba oliyenga kabanga tubaaluuni kabaako tubaaluka obutegedde just nze kyoba omanya oba linnya ddala lye bakayita nze nkawulidde leero kaliko gwe kyoba omanya kalina obuntu bulinga bwanjaga obukoola bwefaanaanyirizaamu naye kaliko otuntu twa baaluuni bakayita kambula nze nakulira wajjajja twabeeranga nnyo wajjajja holiday nga tusekula eddagala lye jjajja wange yali ayunga abantu jjajja yali ayunga omuntu nti amenyese ng'abayunga n'omuzigo akambula ngo kunaaba n'abadde obwambula ne kayayaana akayayaana alweza ebyonna ngoza lwaki banjayaanira jjajja yannaaza eddagala yakuyiwako buli kintu simande kayayaana tobumanyi ke kalina akantu ka papu otumuli twa papu muwulira mmanyi omundo gwe bayita kamunye kamunye anyiga biwundu nemmanya oba baguyita kiwankulata omumanyi naye akola ku infection oyo kati waliwo sere
waliwo ebbombo. Ebbombo, yes. Waliwo ke bayita Kanamirembe, ate Kanamirembe. Kamanyi Namirembe. Oyo kibayita akakuba musulo. Bakajja waleeyo ako konkamanyi naawe tokamanyi. Oba kayita akakuba musulo. Bakayita akakuba musulo. Eddagala lingi balinaabeko baliyenge olwokuna balisuze ku bbaati ebweru kumakya bakeere balinaabe eddagala linyuma lisuza bweru ku bbaati balisuza bweru olyenga bwoti akambulako bulungi mu mazzi balisuza ebweru kumakya bakeere beeyiireko olisuza mu mazzi osula oliyenze eddagala jjajjaffe yali aliyenganga n'alisuza ebweru n'akeera n'atunaaza n'atunaazanga eddagala asimanya biki nga banaaza omwana omuwala aba balina omunaazanga eddagala ekyogero wakikuba dda yenze banaaza ekyogero banaaza mukaabya abasajja baba bakaabira mukaabya abasajja baba bakaabira bulijjo nagamba bantu bwe bakaabira banaaza omukaabya ne kayayaana buli omu agamba gye niyamba nze yogera nange oli kukambula ndi kayayaana jjajja wange yanaaza olweza mukaabya byonna jjajja wange yanaaza kayayaana n'olufugankande akafugankande akolinza ofuga omusajja yarabbi mbu bonna bw'abasajja tebikirala nti kayayaana abasajja bakuyaya n'abantu tekiri ku basajja walebaddeko abantu nga bakuyayaanira wawongayo basajja babitunaza jjajja waffe tuli baana bato kati nkuze babinaaza kati binkolako bukozi abantu banjayaanira olina ofuga abantu eno otiriika bannange ekyo sikyogedde ekyo ndeka ago galeke gakasuku gapisi nvaako sinagoogerako ndeka wama mbyogedde nze ŋŋambye banywe ebitiko sigambye nti nze nywe ekitiko nze nakulira wa jjajjaffe buli holiday jjajja baali batutwalanga ewa jjajja waffe omwana omuto nga jjajja anywesa ati ekitiko nze yali mu pifu pivaivu ng'omwana kye ekimunywesa ekyo jjajja wange akyali mulamu era bwe ŋŋenda nsibirira entanda nampa eddagala naabeko ayagala galiriwo ennaku zino lyakuwa handudde omulaba jjajja nako mulaba jjajja mu March ddagala kiri yakuwa era bombo lweza ebyo byebiti abakadde bye basibirira abazzukulu genda onaabe muzzukulu kati nno bwe nagula emmotoka naŋŋamba jangu bannange jangu kati ogenda ddiba ate musumba tabyagala nze taata owange n'asanga ebbomba ewaka ayinza obbavuma kati gwe kyo kyokola ku byombi ekiriwa singa jjajja abikuwa jjajja bwe ntuuke wa jjajja mbinaabire eyo musumba tabyagala waka musumba ye taate waka tayagala wadde ani azaala jjajja azaalaani maama jjajja wa maama maama yakola ku baana eno ate ye musumba agamba tabyagala waka kati era bwe tuba tugenze wa jjajja atunaalizeeyo eddagala ti doozi eggwerayo eri tejja kambala kuba musumba naabira bayinza obbafiirako alaba baana bayayana alooza maanyi gekumbe jjajja yakola atusolweza kayayaana yanoga dda yanogayo n'ebigaano biri ebiwala babinaaze babanaaza bonna birabika eddagala lyanywa binaaze va ku baganda bange simerwaki mwagala baganda bange ati noonya kayayaana akola nnyo kugwa wabba eryabwe naye bonna baganda bange bafumbo nze atali mufumbe waffe okufumbirwa kirala baganda bebiwala biri byemanyi eryange lirabika lyerikyaganywe kwata bonna baganda bange bafumbo balina abaana kirala okuzaala n'okufumbira si kyamaanyi bonna bafumbo balina amaka gaabwe naye nze baganda baveeko saagala nze ndi ku traffic oli ku jumia nkyali ku traffic musumba parkinga nange mpakinga oli ku jumia ne bannange jjajja eddagala lyefu naye alina byakkoleddewo kayayaana abantu bayayaana gwe otasalawo jjajja eddagala lyefu ku ddagala lya naasiza nkyali waka nedda gwe wa mululu jeni ku basajja abakuyayanidde tekuli yali agambye kuwasa abamu baba bayaaye
goba wasa muyayi abaye tebaagala bayayi mwagala tomezani kyembuuza kanzize naye dini nkubulire omwaka ogujja inshallah kila muntu kila nani nina okuwasibwa kwa mukwiye oba obufumbo mumaze emyezi 2 naye alina okunyanjula naye manchi oba okola tukole kukyala nga kunene mbeereyo bwe bigaana nga nvaayo naye balina okwano gwo wakulabako oli Jamila Nampeeke andi yakola okukyala nga toye ayanjudde asinga twalye emmere ate omusajja n'amuleka e Kampala Jamila ali kuki nedde mwanyinaze yakola atya yafuna bufunyi kyeyo naleka kusetingira future y'abaana naye ng'enaakomaweera omusajja alina ssente ye nga nedda jeje alina ssente naye dini jeje is fresh Jamila agenda omuyita wa bulijjo nga lisirabangako ku jeje naye natunulira jeje Jamila akomewo ku ground tugenda kubba jeje kankuwa abasajja abali e Kampala nga bakola business ali fresh njagala kunyumizaamu wano e Uganda abasajja abali mu entertainment ng'ate bye bakola basimbye emirandira oyo jeje yajjanga asaaga buli events gye twali tumanyi nti yesinga okuleeta emizindalo egy'omuleme ne stage ne lighting bonna yabagoba mu business bafuna emirimu nga jeje amaze kuvaawo that is jeje for you jeje events jeje sounds ate muvubuka mulungi alibanaki wali owulira jeje ng'wankisa yakiriyo kyalu yes ngamanyi bisaatisaati natunulira jeje ku gundi ku David Lutalo show ya Lutalo kuba be bateekayo saawundi nze natunulira omusajja ne ngamba bannange notegeera oba mpalule muwalule mutwale watata bagamba omusajja muzudde muzudde omulungi Jamila aveebwe Jamila akomewo maka bagenda mukuba busu omusajja musiraamu alinayo n'omukyalo omulala bagenda mukuba busu yetegeke nandibeera haki n'abanya kyogamba jeje aluddeyo bulungi he's fresh tutegeke date ye tumuyite mutegeke date bakutte traffic bajende jeje omugole mufunye yenna agenda okungwamu tugenda kutwala bali ebintu jeje sound yiye tugenda mmenya olujja lwe wa mwanti esindogome jeje febako nze gira mbako siri ku ludda lwammwe melwaje mujja tugaswe kunaaza akafuga nkande nedda nze gira ku ludda lwa wali ewa musumba tebikkirizibwa ebyo bikkirizibwa wa jeje kati omubaayo omulala gwe njagala okugamba nti naye akuba kutta owa supremacy simumanyi simulabangako supremacy naakulabye tumaga waddala fujita gwe tukugamba fujita muwulira erinnya naye feesi simulabangako ye simugagga nti ali awo feesi ali naye kati kyetujja okukola nnyo naye kyembadde egamba kyetuba tukola tugendeko ku supremacy tugende ddi tufuneyo Saturday njagala olabe Luke yanaakulabye empya yateeka kiraabu n'ateeka wellness kuwummula kunywamu kidongo otuuke ebyaddala oli bwakuvuga ng'oli mabega weebase emmotoka nejja n'epaakinga ku supremacy ne bakuggulira oli nakkubira essimu nti oli luddawa ogamba ndi kololo supremacy enaakulabye nkugambye nga bw'olaba kololo ambiance nga Kika ekigambo bijja kutabuka ekigambo ambiance kitegeeza environment kati embeera y'awali ku supremacy naakulabye ekulowoozesa nti oli kololo era nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti gavumenti eyambe nnyo ba local investors nti supremacy we yatandikira mu kifo ekyo nga toyinza kulowooza nti wayinza okufaanana bwe watyo jeni tugende ku supremacy naakulabye tugendeyo ku weekend andi nkugambye bano abantu abavanga eno simanyi endongo eri mugundi supremacy singa omanyi supremacy ebifo bye yasuula obusuzi eyo waggulu eyo ng'abantu balowooza olina okukyakala okunyumirwa kuba obulungi oyagala genda na muntu out olina genda mu bifo byeri eri mu industry eri no when you go to supremacy enaakulabye andi olaba ensi gimazeeyo banva Bulaaya bw'ojja Uganda notagenda ku supremacy omuntu takujja Bulaaya naddala kaninga eno festive season bwe batakutwala ku supremacy enaakulabye ekawungeezi bagambye bakubbye
botimba nedda jeni tugende ku supremacy nakulaga bwoduka ku supremacy buli kimu weekiri sauna byakusula n'okusula basulawo atuweeyo ebirebe atuweeyo kozirumu tuwebakeyo kennaku nga 3 jjajja kuwulira ng'oyagala kwebakeeyo atajja kunyiiga ate kusobola ku supremacy fenna kigulupu kyaffe tuwe tusuleko ku supremacy tusuleyo kennaku 3 tuveeko ewaka akasaawe k'omupiira ng'ogyeko sawuna ndi watavu mpona emmere y'ewaka waliwo akasaawe nti bw'ova eri okukola byonna by'okoze nga buzuukuse mumpe ku mupiira nga banango omukaga mugamba atuweeyo ebiro 3 tujje muzalete mukazi wendeete baganda bange ndowooza olira biganda bye bakiganda akale nja kujja ndeeteyo kale muganda wange omu bafumbo nnyo ne baganda bange ekyo ovalaba buli kendyako nedda mbonyebonye nnyo nabo babeereyo n'ennaku yaabwe nedda kyenkugamba kiri bwe kiti twabonaabona nnyo nabo kyovalaba mbeera nnyo n'abantu bange abo saagala mugamba bantu kale gamba omulala nze ndi singo oli singo ngenda kujja bunnamunigina bakuwe yuumuyo wekka yes bampe king size mbeera omwo nekwate tiktok nkole live ayina nno ne woteri gyali mu kuggula waawo ayagala abe nga waliwo nga bw'olaba javas nga osobola okujjaawo yogera n'omugaggawo yogera naye mugambe Namukasa ayagala lumu kwebakawo nnaku 3 mozalete mukazi wa mujje muguli omuzigo gwabwe wakubako ku pate eyekire ennungi pate gwegenda ku supremacy ebyalumuna lumu bajja kugobawo bugoba so kati tulinde olwokuna ddiini tuddeyo ku musango gwa haji ewa haji tuddayo naye kati ekibadde weekend yogera n'omwami oyo supremacy tugenda sulaawo okay naye osula wekka tolwojjamu lumu yange ng'ate lumu yo njagaza kigo omusajja omufumbo nze ndi mufumbo nange ndi singo lejjula bw'olwamu bwa singa nti ofuuka lejjula waba wa bulijjo naye bannange omwaka ogujja agenda okungwamu ajja kumpulira nkunyumiza ekibadde mu kooti munda tunyumiza ebibadde mu ompadde ekyebweru yes naye nno bangobye n'okungoba afande abadde ankubye embooko naye nziruse emisinde ebweru anti tukyuse ne tudda sayidi eri ku mulyango omulala ogweri yes tubadde tuyimiridde oba afande mulabikidde yes oba afande mulabikidde ntya kooti yes nga nyimiridde tubadde awo ne bannamawulire bangi nansongamu bw'ati omuggo nakola ati nemmanya essaawa ya misinde nenkwata ekite nziruse emisinde owonye ng'oli mu kiteteyi naye nga teri open nziruse emisinde ate nga ya flat awo kuko tusambalirawo nkondo oba mu nkondo twandisanze feesi abadde agenda kunkuba fimbo nziruse emisinde atasobola kukuba abadde n'omugongo era ngambye mbadde ngenda kukuba ojjukira we tumaliriza ebyemisango ne muganda ne ngendayo ne mugamba afande obadde ongobiraki nangamba mbadde manyi ontunuzaamu kamera ne mugamba mbadde sikutunuzaamu kamera naye nziruse emisinde kooti ebadde enkambo wabweru ebweru wabadde wakambwe gwe tuwefiiriyo omunda tuyingira munda natuuse 3 jjukira bannonye ku geeti awo kati nali namba nenyingira tuyingidde tubeedde omwo ngudde ku fuulu figa ne mubuuza mangu nnyo n'antwala ku bibye bapromota tebajja kummanyiira ate bapromota bayingiridde wa mu kooti naye mwanyinaze ate kyekimuyingiza mu bapromota bagambye afaane mu namuyisa akalambo abasiru abo abayimbi embwa z'abayimbi ezo bagambye afaane kimu yamuyisa akalambo anti fulufiga yakola live ku Saturday n'abuulira Jenosalimu Sale jjukira Jenosalimu Sale yawandiikira yekiwandiiko n'agamba akoye abayimbi eggulu nkolera ku bayimbi abo baleme kujja kunneetalako basusse okubooga eggulu simanyi ngenda kukola kivulu kya Christmas ate njagala buyambi sirina mmere enjala zanvaamu simanyi njagala mmotoka simanya erinyo terikyalimu mubasabe emmotoka awo mugende mukole bambi jajjange yafa abaana tebasoma basiiba ggulu babakoye eyayimbako n'atayimbako eyagwa n'ataagwa kati Jenosalimu Sale abawadde ssente bank paka lwe yagambye naye kimala temujja kukuta bantu mmwe najjayo bumbi nga 2 nawa bano nawa bali nawa bano nawa bali
aba ali awo nga lipooti ezebupya kale ate waliwo abagamba bano bayimbi tebalina bakolamu ekibiina babayimbi abatalina njala mu bigere nti abo kati tubaweyo babula twalayo abayimbi bamulekwa nabo babatwala nga abayimbi nga bo bafiirwako bazadde tuwole tutya batuwe nti kati ffe tusiba bipande naffe batuwe ffe tuli bakiveera naffe batuwe kakati omukulu yabikooye byonna abikozeeko kati ebyo bituuse bitya mu kooti biteesaako anti bamwogerako kakati ku Saturday gundi avaayo abuulira Jenosali Musale Jenosali Musale gwe kizibu kyo gwe weereeterezaako nga bwomanyi emiguunwa gy'ebisajja n'abayisaamu eggaali ebyalemwalemu ensi gwe wabatuma okuyimba gwe wabatuma okukola ebivulu oba be bannayuganda bokka oli ku mirambo gy'abantu egyafa afedde oba ku bampiso ko bali nti yagambye Jeno ye mulambo kati abaddamu nti temuddamu ssebo temumpayiriza nagambye mmwe bipromota ebyagwagwa naye anti buli ssaawa naye atambula alinga ndiga okitegedde yeekuba omutwe buli waayogera yeetonda muwulidde agamba Jena amusole anti amugamba Jena amusole nti bano nga bw'ogamba nti bwe yayogedde byayitidde tebyayitidde agamba yali sole bwe kibanga abantu bamugambye ebintu ne bimukosa ye ng'omuntu naye bigambo nna bye nawulidde byabadde bingi nnyo kyeyayogedde ku bajjeno ne President Museveni nti kugaana kusiima abantu bababeererawo ne basiima ngaabo ababavuma obuvumi aga ebizonto babewa miliyoni nga 3 ne bawa King Saha miliyoni 600 ne bawa bano baabalunywa balina sente n'ababuuza bo bakolera ddi ku gavumenti babakolera gavumenti ne miliyoni 10 tebazikwatangako kati byagambye nti bantu mmwe temusiima muli babi nnyo babadde obubaka bwa fulufiga saagala genda ennyo mpeteddeyo koona kati mbatwala munda nga muta tugenda ku fulo saawa 3 4 5 6 tubadde tuli awo ng'omulamuzi azze ng'omulamuzi atuddewo ekooti ngenda njijuwa bw'aba ayingira bakoona ku luggi papa ne muyimuka rise up bw'ogaanirawo kibaki bakwata simanyi nja kukibuuzaako nedda kyokola tuula mu maaso ogaanirewo ndeka munnange saagala bya practical nedda oyige buyizo tebayinza kukukola kino bagamba nze simanyi kiddako ate bonna abayimiridde bo bakimanyi nze sikimanyi njakibuuza bubuuza bwe nyimirira ne batugamba tewalirako omuntu wa mu kyaki otwo twamukwata ne bagamba abanaatuwaayo akakadde muyimirire agenda okudda engulu alaba buli omu ayimiridde nga bagamba stand up yasanga kigambo stand ngamba anaatuwaayo akakadde ayimirire azuuka bagamba ayimirire n'ayimirira agudde mu kakadde olwo kamulidde abantu bona ne bamukubira engalo tweyanziza kiki naye ze wembitegeera ntuula mbagamba badde nebasengudde mu bigo kati nnyabo oyinza okuyimiririra mu bantu nga babagamba kirala n'otuulira mu bantu okiteire kyegambe oli yayimirira bagamba anaatusobola otuwaayo akakadde tulina amazzi gatuyiikira naye singa nfuja okusaba abantu bonna teriiyo muzira kisaaga amanzi kino kankimale bw'oba gy'oli yimirira omukulu adde engulu nga bagamba gy'oli ekyo teyakiwulira yimirira n'alugwamu yeze mwennyini bano bona ne bagamba kitya muweesi twalwa musajja w'ekisa kati nga batunulako atemya nga bw'oli mu kutemya tamanyi kiddako kakati mu kooti nawe yimirira oba tuula oba basooke kubuulira lwaki oyimirira however ye order ya kooti niye okumanya reasons abali mu comment namwe mutuyambe kakati byo byakussa mu mulamuzi kitiibwa naye oyinza okwongera gwe okubuuza ne bakuwa genesis yakyo kyavaawa kitegeeza ki bw'otayimirira ki ekibaawo naye kuba kuwa kitiibwa so oba tomuwadde kakati kooti ng'omulamuzi atuula
omulamuzi azze tugenda tulabira ne maga oyo si mulamuzi ajja ddayo omulamuzi be bambala bidwedi babikuba naye gambi baba mu bya abadde tabyambadde oba obyambadde azze badde abyambadde nga si bya red naye leero kooti ng'eruddewo neyaluli yalwawo batutuuza ne tubonerera leero wabaddewo okwogera okwalisaganya ebigambo yes kati okwogera wenzija nga court registra era atumiddwa nga bwe yatumwa luligo waliwo gwe walaba era yakomyewo n'agamba atya omulamuzi tasobodde kuba nammwe twetonda naye ngenda kutwala omukisa guno nfunye naweereddwa ekiragiro okufuna identification yaabo ba suretises abagenda okweyimirira haji yes njagala kubamanya mmanye nti Noordin Ntege ow'Ennamasuba ayina kino na kino oyina endagamuntu omanye obuvunaanyizibwa bwo singa n'ebirala singa ono okweyimirira omuntu omanye ekitegeeza kati ate omusango gwa haji beetaaga omuntu ng'azitowa babaddewo nga si basisi ba paani yaddewo seeka nga ekirevu kiraba haji ate ng'omulaba ssente awera kwakifuwako nga kyekyazitowa waliwo ntaata w'omulala waliwo omulala mukwano gwabadde bamukwano emyaka egisoba mwaga waliwo n'omulala abantu aba bana ebaagala bana be babadde bazze era be baagala awo nkutwalayo abo mbakutwalako naye olwakyogeddeko saidi ya haji nesooka ennyonnyola nti kakati abantu bano tubalina era ebyo byakwatako omulamuzi n'agamba ebyo sinnabibabuuza nga tannababuuza state n'asaba objection tekisoboka mu article bweti ne section bweti ne bweti ne bweti ku size yo yadde enkoko togita mu high court registrar nga kyatandika ddi kankubikkulire registrar atudde mu kooti ng'amuwewula n'awulira anti gaba mateeka awulidde ku tteeka erimuwewula tokkirizibwa yadde okusonga mu musibe nga bwe kyatandika tuwe kooti eno ekitiibwa nti ekikitaata njagala ssebo registrar w'ekkooti eno ekitiibwa tokkirizibwa kusonga eno kooti erina kubeeramu na mulamuzi si ba registrar nga ggwe nakakanya amayinja ga registrar registrar n'amugamba taata ogamba nze anti nkubuulira kankusemera ebiwandiiko tulina okukuuma constitution y'eggwanga lino tulina okuteeka obwenkanya mu mateeka bwe tunawa buli muntu nti gwe salamu naawe salamu ku musango ani high court tejja kuba na value omusango bwe guti kuwa bbeera okukola biki gulina okuweebwa ng'omuntu awa ekintu ekyo alina kuba mulamuzi ow'eddaala erya high court anti ne gatomyoka ne ŋŋamba kirasi mujeyo empapula era aba byonna byenjogera biri mu luzungu nga teri mutaputa abantu bangani abakozeeko lulize yabayamba figa wange wane mabega naalongo kitone nga gwa bannyonnyola ate watukira kooti oyogereramu anti oba briefing tumaze maintain silence phones silence yes unnecessary movements ziridinga to ABC kati nga ne bakuvaamu mbate papa muyite tebiri byakusongamu guli omuggo gwe bakugirayo ne mbagamba tugume ngenda bannyonnyola tugume mwasalawo ebyalaani kati omwami nga babadde bakyakajojijoji w'ebibuuzo registrar nga yagamba ati wali atudde anti kimukakataka alina okuwuliriza bwanootinga eventually n'amugamba gamba kimu ndi magistrates gundi ndi level ya magistrates tumanye nti si kyeŋŋambye wabula nze nkuwulira what the law says atemye eddakiika nga 2 n'entuyo ne zikka nentunula saidi y'abansereko ne mbagamba Nsereko watugamba wasoma amateeka
kaakati ate wagamba wafuna katulabe kati ye ekisajja lawyer Nsereko ng'agamba atya nkirabye nakyo nga kiyina Nsereko kati ali ku B nedda nga nize Honorable waffe ngamba muntemaatema yakye y'amateeka nakyo kirina amateeka kati tuddako sayidi yowe waffe tuddako ewa Honorable waffe agambye atya njagala kutwala wa Honorable abantu ngenzo batunulako batya nga bali ku jogoli nga bamanyimu ku luzungu otali ya maama nnyabo nga kila muntu kila nami n'enkyuka eno nentunulira Haji nenga Haji ono gwe mmanyi naye tannamanya kye bagamba kalinde kiddayo otulula ku Nsereko aleeta ki nemmanyi wano sayidi eno yale kyeya kibaleeta tekisaaga kirina teeka muganda wange Kika Kooti nze ne bagamba ne bagamba alina byakooti nze bitategerekeka atuwe tulabe kokyo ku intaneti kwebiri ezo articles zembagambye mugende ku intaneti kobbo tebaze na intaneti omukulu abadde mitambo n'agamba anti obalaba tebabadde prepared for that ate internet nekibagamba njagala bakakasa akulira IT w'ekizimbe kino asobola bakonfamingira wano mbabuulirira ddala ekizimbe kino kirina internet bagende ku internet ne bagendako nekikoma nkyakubuulira gwe mukulu registrar nti omusango gwa URA ne ABCD ogwagenda mu Supreme omulamuzi yagulimu omukyala mu 2022 yatuula n'agamba abantu bwe bati tebasobola kuwansala oba directive ku level ya musango oguli ku ddaala lino ayina kuba mulamuzi yatikirwa era n'ateekebwa ku ddaala erya high court si saabalamuzi high court aba justice saabalamuzi yandiwa yo bakulira abalamuzi bonna aba mulamuzi ku level ya high court yasobola okuwuliriza bail application kati kitegeeza ono abadde amulaga nti ekyo kyakola akikolera mu bumenyi bw'amateeka amugamba saagala omenye mateeka nga wendi kankuyambeko kati bamaliriza batya Honorable Nsereko ng'ali ku ki akutte peni ng'afuuse sheri bubu oyogera bwempulira wamala n'ogamba order information interjection objection okitegedde bo balooya njagala ku Nsereko kyavuddemu ani nze njagadde nsooke nkusiigire sayidi eno ya Nsereko kubanga mpulira abawewudde buli muntu n'akola bw'ati ekisajja nga bali abalala bagamba kiki babitegeera balya be banywa nga babitegeera balya be banywa nti kiki ekiri wano ne bagamba kisajja ne bagamba oli yalonda naye kisinga nammwe ne mulonda abasinga kati kakasa muntu tetubanga twalonda ba internet Jenny soko mpe ku fiiru ya Honorable Nsereko gwe ninamu essuubi genda mu maaso waliwo kanso bamuyita batu kanso enoka namulaba batu bamumanyi erinnya liggwayo kanso enoka kanso ng'ayimirira nga naye akootinga owaffe Nsereko tuyingidde Nsereko waffe Nsereko azze mu kyakusatu waliwo ye Nsereko ateekateeka n'abagabo kimu naawe apresentinga n'asituka nga naye asitukira mu kisajja ekyaleese notisi zaakyo enteeketeeke nga kigamba mmwe babatenda ngenda kufaafaagana nammwe bwoku one man is army neŋŋamba fumita emboozi kisajja gwe ekisajja kyazze mbali nga bagambye ekize njagala ku sayidi y'abali tulabe Jenny ekisajja kya ddala singa mbaddewo n'embyambala nakola medialo ebyo bakubye ebyo babadde bakuba embooko za dena boarding bakuba wakana mu kibira abakubye kirindi agwa yatuula ne basituka ne tugamba kakati eno balina distinction katulabe side eno ne batandika mpola nti kakati omukulu byakwoti nga byandiba bituufu
neffe tuli ku bail application omukulu azzeko identification of sureties bebaani ate njagala ojjukire nti bano abantu b'oli mu kwogerako n'omukulu registrar gw'obooza tali ku instructions ze ali instructed by the judge level gy'oyagala owulidde ssebo nti yogenda maaso njagala bagamba nti okwa-identifyinga abantu bano betwogerako information yaabwe yatuukayo dda ewa judge era gwasaba kaakati okwa-identifyinga ani yaani tekiri mu kulagira oba kwetumiikiriza kwa registrar nti azze n'agamba mumpe ba sureties abeeyimirira no ali ku bantu bali nekikuba emmeeza ebyo nabibaganye tekirina we kiri nti omuntu ali delegatinga omuntu amutuuliremu amumyuke ku nsonga zino olina okuteeka omuntu ali ku level ey'omulamuzi n'olwekyo nsaba kooti olira nsaba kooti tufune olunaku omulamuzi oyo ali mu musango guno ajje wano akole emirimu gye oba wabeerewo enzikiriziganya batuwe omulamuzi omulala ali ku level y'omusango guno nekituula Nsereko n'agaa kati kandeete n'atukwotingira yaabanga yafuna aze ne egamba etya twagala practical kati tuve mu field mu bigambo bwe byoyogedde ogambye nti oyagala omwami ono ave mu kkomera kuba avundiddeyo yeetaaga bbeeri naye ate byoyogera oyagala omusajja asigale mu kkomera nze mbadde ndowooza wandyekoledde justice n'okolera justice omusibe ono ne kooti eno ate n'obutakkakkanya nnyo registrari mu kooti okitegedde etteeka lyoyogerako lyogera ku registra nti yali mu ntebe awa ebiragiro naye bwe bakugamba nti manager akugambye wandiika wano amannya go omale ogamuwe ogampe nga we omulamuzi kyawukana kano ogamba manager ngambye ompe empapula zo ndaba oba osobola okukola bw'omala okumpa empapula zo ate nkuwe n'omulimu naye bagamba mpe empapula zo nziwe HR ono reception aba tafuuse HR oba oziwaddeyo era okusalibwawo okwo okuweebwa omulimu n'obutagukuwa kugenda waani wa HR omulamu registrar mugambye kwatamu Nsereko kwatamu sebo wagambye otya nange sizze wano nti neetumye bantumye buki butumye njagala kukutegeeza era nga nkozesa obuyinza obumpereddwa watali kulanga kulala Nsereko nga bwagambye mumpa amanya gaba sureties kati naye aba alina okukola kakasa Nsereko ene tugiteekawo nti yafuna waliyo olaba Islamic University products zaffe olwo tuzimbye yalabbi mungu tomanyi kibadde mu kooti yalabbi mungu sabadde munda abantu tukomyeko bakome babadde bannange nga honorable waffe akikoze ng'abikuttemu presidential candidate 2026 ng'abikuttemu tulaba ku matiriyo ayiyo njira abaweeraga abasiraamu abasoma Allahu akbar aba ayiyo abasoma takbir ate no ayiyo nnaku zino yesinga okukola ayiyo ffe tufulumya amateeka otumanyi olaba nange nasoma midialo naye nsobola okugenda mu kooti tokuwoti ngayo wano constitution tobikola genda maaso kireke nga baleeta tiimu eri kabiri ti bana Nsereko ali bwati wagambye otya ng'oli atudde eryo n'atudde eno ajja kukkiriza nti honorable Nsereko wa ayiyu kibagambye nno nze ngenda biwakana nja nabbi apiiringako ne bateekinga notisi zaabwe gwani vagundi okola biki nti oke
biwedde okapitulingibwa obeerawa obuvunaanyizibwa bumanyi nina kyengenda okugamba offset kooti adijandi till 5th kati nno nkyakuwa emboozi wano omusajja yazze amazeeko nga 5 mukomewo wano omusibe azizaayo kwa remand mpaka nga 5 lwokuna nekiwanika siriiwo bw'aba taliiwo ng'abireka omukulu taliiwo ate ye head kati ekyo nakyo kirina ekooti erina obuvunaanyizibwa bw'oba toliiwo neegaana okukolebwa just lawyer nti taliiwo yali mu musango woza noono omulamuzi ye ateekinga notisi abeeno era nga bwe mbikugambye nti ono aleese ng'agamba bali yadde baba bategeeza mulamuzi kati bye mugamba omulamuzi byasalawo okusinziira ku tteeka kati ye ng'abagamba taliiwo bw'aba taliiwo kooti eba tesobola proceedinga ate n'omulamuzi era taliiwo era tebitambula tulinda ye kati naye ayina conference ayinayo omusomo naki okutandika enkya paka lwakutaano n'abagamba balondeyo olunaku olulala mu wiiki ejja ne basooka bamugaanako awo ne bamugamba nenda tusobola okukola ne tukola biki naki n'addamu n'abagamba bannange mbadde nsaba wabeereyo olunaku olulala olutalinga 5 wiiki ejja kuba siriiwo ne registra n'agamba akkirizibwa okubaako byasoma okutuuka ku level ya DPP wolololo eyaffe neekomawo eyansereko n'agamba omukulu oyo ali mugundi pick play 3 steps forward 4 behind 4 forward 4 back atutambuza atutwala mu maaso bwatuzaawa emabega owooza oyagala omusibe bamugye mu kkomera owooza ate bakuwadde ddeeti ate owooza mutoliiwo bw'oba oyagala justice lwaki weekolako justice notagikolera balala yes ku nnaku 3 z'ogenda okusoma kyogamba ffe tulina byakkola waliwo lwe twalina okubaana era n'ogamba toliiwo mbu oli ggulu guno omusango wayingiramu gwaki ngomanyi yes oli on and off mubeereko nammwe ab'obwenkanya baguwa omulala nga bw'agamba mubeereko ab'obwenkanya agamba ono omukulu eyasooseemu obwenkanya bwe mwagala kati gwe lwaki oyagala okusoma abalala nga bali mu kkomera wagamba beera mmwe oba tuliiwo gamba nti tujja kubaawo delegate naye omuntu afune justice yes enduulu ogimanyi ene yeeyongera plus eyo kati tugyogereko plus wadde teriiyo omulamu abaddewo n'agamba nga Nsereko bwagambye nga 5 stampu kiwedde adijanidi till 5th adelicate ng'omusango eri omulala agukwatemu tebagenda tawanya balamuzi nerikolamu liti nenigana naye mwe kale kambalinde nga 5 ate taliiwo amugaba bawo oli oba toliwo ffe weetuli wano bwagize ennyo n'agamba nti nno bakole wiiki ejja nga oba aleese ddeeti ki ko ne banaha kyamukisa naffe tetuliiwo kati naawe ronda ddeeti endala ffe tuliwo nga 5 gwe toliwo adelicate ng'omusango bw'aba taliiwo dedicate gye tumalidde nga waali aye registra 5th olwokuna lwa wiiki tuli mu kooti ensala lwakubiri lwakusatu obala ennaku 2 tugenda kuddayo kukyusa ngoye yes kwambala mpya tukomewo omwokubiri togira mu kiteeteeyi kino okyerabira sisobola tokyerabira ngenda kyusa buli kimu buli kimu kikyotegeeza buli kimu kuva ku lugoye n'engatto ate ebirala twetegeke abakyala munywe ebitiko abali bepikira haji you never know yandivaayo naye nga tutambula ne bannaffe aba Victoria University basange bali ku Jinja Road gwe wenna omuzadde ali eyo ali mu kutulaba twalayo omwana wo asome omwana bwonna mutwala ku Victoria University agenda kwolesa obukugu Honorable Nsereko bwayoleseza mu kooti wakireeba wakikyenga nakyurra bongereyo ddiini omukyala bagamba Victoria basangibwa ku Jinja Road bagende bawandiise abaana University tulina March intake November intake yebaddeko kati abaana bali mu kusoma yes genda osome bw'oba toyagala genda mu March intake
so byo bwe tutambudde tukugamba nti webale kugoberera Megatron Media webale kugoberera Noordin Ntege yes zikebereko Noordin eri NWORDEN then Ntege Megatron kigambo kya luzungu Megatron Media yes bera ngo tugiramba ne Jenny Namukasa yes twatandise tubaga mwana waffe birthday etuuse nga 18 tuli mu mwezi gwe agenda kubeera ke South Africa o Cape Town yes abantu be Cape Town mumwanirize mulago omukwano mumusute mwekubira ebyaddala ate mumukolako wa bulisamaanyi yabubulisa manya tikuyingiridde mu lwawo nze agenda obeera mu hoteri yange ngansibawo bawulira ekitiko ne bagamba katulabe ku kitiko ebitiko bagamba babikozese kugwa haji abagala bo nabali bagamba nakinyumya alabika akinywa so enamba zaffe ze mulabawo wansawo nze yange abantu abali mu nsonga zino eza haji abagala okutubaako kye mutusindikamuko okutubeera naffe okutuyambako muki mutukubireko ku simu mutuweereze ku message mutuweereze ku ka mobile ko ka send wave ako wayogenda bajja technologies sikyayagala sente zaabwe batubeereddewo batuwadde ku mafuta 0701 55 8563 mpereza ka message ka WhatsApp kyotesa kyogamba 0701 55 85 63